tetusobola kubyerabira era tetusobokera ddala mu bulamu bwaffe. Oyo byazze akola ku lwaffe, byazze akola mu bulamu bwaffe bibadde bya ttendo nnyo era tebyenkanika. Ensi bwe yali egaanye ffe nga tulowooza bikomye, yatulagira ddala ntuli mu muzannyo. Bwe yatuyisa mu muliro, amaziga ge twakaaba gaali ga butaliimu kubanga yali atubumba. Ssaawa zaali bwe ziti, essaala zaayanukulwa. Twali tusaba Mukama atuwe ebirooto ebipya era tuwe n'obusobozi obusobola tuyambako bituukiriza. Ku ttaka lino wano wenyini wentudde nga tewali kiriwo. SB4 we yansanga, yapaakinga wali ku geeti nankowoola. Yaŋŋamba nti amaze ebbanga nga nnoonya naye abadde antya kubanga abayimbi beematira nnyo era nga tayagala kunneemanyiiza. Dho nga buli kadde kintu kimugamba munoonyeeko naye nga era si kirwa asigala atya olw'akavuyo akali keetoolodde obulamu bwaffe. Eddoboozi lyamwogererako ku olwo yafuna amaloboozi agataali ga bulijjo n'obuvumu mu ye nantuukirira. Bwe yantuukirira twayogera ebigambo bingi ne waggulu wa byonna obulamu bwatandika. Ebbanga ddene nnyo emabega bwe nali nsula ku luguudo mu masitudiyo okukola buli muze omubi, nasanga omwami omu ennyimba zange zaali zikuwa ku TV naye nga nsula mu biyumba bitannaggwa na ttooyi. Omwami oyo naŋŋamba nti oyimba bulungi, music wo mulaba nnyo ku TV naye bw'oba oyagala okyusa obulamu bwo naye akadde weeyimbeko, oyimbe ku kituufu ekyo ky'oli okiwa ensi. Version ye yensi egirindiridde kuba tewali muntu mulala agiina. Oluvannyuma lw'effujjo eddene okukola obusolosolo buli kimu nakikola, sina kye saakola. Natuula ne mpandika oluyimba lwayita Sorry Mama. I'm sorry, mama, 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 I'm sorry, I'm sorry, mama, 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 I'm sorry, mama, I'm sorry, mama, 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 I'm sorry, I'm sorry, mama, 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 I'm sorry. Una kwe mukisa kwange, okole kokusaba kwange. Jori mama, osasi obusiru bwange. Mbwe kiri, emikwane kikazimba kyanyonona. Bwendaba, gana malala ga dunia gambusa. Kyeva nsaba ekisonyiwo, mama I'm sorry. Mama, mama, mama I'm sorry. I'm sorry. Mama, mama, mama I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mama, 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 I'm sorry. I'm sorry. Mama, 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 I'm sorry. Wewe senza himira zaba senzi. Elimbikosi byabayaye. Nene kweka makoti gabasore. Elibyonga bitwa matani. Tali nsiko nasiga nesifungura. Kube ebinyonyi byasirya nabampaka wagabe bansekerera ewange essanyu lyabula. Mama I'm sorry. Oluyimba olw'okuluwandiika era naluwandiika ndidde amayirungi naye nga buli kimu kinnemye nga nkaaba ku mutima gwange wadde nali siri soba n'ebigambo byaviranga ddala ku mutima gwange bye nateeka mu luyimba olwo. Nga nsinziira ku maloboozi g'omwami ge yaŋŋamba ntandika okuyimba ku kituufu kikyoli. Nagenda okulaba ng'ekituufu kyendi munda muliniramu eddoboozi
eyandetondodde maama wange sinnafa. Nayimba oluyimba lwa Sorry Mama. Oluyimba olwo nayimba facts nyingi nnyo mu lwo ne luntama nga siluyimba ku stage. Banegalyanga oluyimba abantu bangi nti wa luyimbeko saaluyimba nga nze lumalako emirembe lwemba nduyimba ku stage. Paka bwe lwaleeta wano SB4 netandika olugendo lw'ebirooto ebipya. Yansanga already nina ekintawanya kyenteeseteese nga tekirina ddoboozi. Ng'ayita mu luyimba olwo yakiwa eddoboozi. Lwaki nayimba oluyimba olwo? Nalooza ku baana abali eyo abafaanaganya emize gye nayina by then, abandiyagadde okwetondera bakadde baabwe naye nga babatya nga nze bwe nali by then. Nengamba nti singa nayimba oluyimba nduyimbidde maama wange, abantu abanfaanana bangi balirikozesa okugatta famire zaabwe nate n'omukwano gw'abakadde baabwe. Wadde nabyogera nabinyooma naye Mukama yali abimiininga munda mu nze. Nayimba oluyimba olwo nalaba ensi n'ensi ng'ekaaba ng'evunnama, abantu bankubiranga amasimu nga bakaaba nga boogera obulumi obubali ku mutima ddala lwakolera ddala ng'empeke ezaawonyeza ddala emitima gy'abannange. Nagenda maaso n'okuloota. Nasinziira munda mu nze najjukira eddoboozi eryanjja ku luguudo neryenasuubiza Katonda nti bwe ndiva ku luguudo ndikiba bannange abaliyo ne tuzimba ensi empya okubawa essuubi epya nate n'okubalaga omukwano nate, naye waggulu wa byonna tulyegatta okuzimba ensi yaffe. Natandika okuyimba ennyimba ezinyiga emitima gy'abantu abalinganga nze, ne waggulu wa byonna zije nasuubira, ennyimba ze nasuubira nti zisobola okuyambako ensi yange okutandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Mu nnyimba ze nayimba nakuba oluyimba bayita Maama Nsabira neera ku alubamu yange ya Selfish Mother. Ebinyonyi biruyitako kapalo sirina ssuubi mu nze bwentyo bwe ndi, ogwo gwe musaala gw'okuba omulongi. Mpulira gye ndi wala sirina ssuubi munda n'ebirowoozo bindi wala, wadde emikwano gyanziruka nasigala eno nzekka ekingumya tekindi wala. Saala maama zokka n'enkyake maanyi gange nafuna omukwano gwanga singa nze nkimanyi Maama Nsabira najali ansabira wadde oluusi menyeko omutima naye nkimanyi ansabira nze nkimanyi Maama Nsabira najali ansabira wadde oluusi menyeko omutima yonna gyali ansabira. Mpita mu bizibu eno gyendi wazibu naye ngumira ku mukwano gw'amakelo abeerawo ne bwe mbula ng'omuddo mu muzira, mukwano gwange oy'omutima gwe muzira wennyimiririra nga bwengwaye sala zenze zendya ne zingumya amakumba ne siyuga lalalaliile sala za maama zokka n'enkyake maanyi gange nafuna omukwano gwange asinga nkimanyi Maama Nsabira yonna gyali ansabira. Selfish Mother, maama aterowoozaako, maama ateekomako, maama atalina ddi lwasula buvunaanyizibwa bwe. Oluyimba Maama Nsabira kwe lwali. Bwe nakuba oluyimba Maama Nsabira still naddamu ne mpulira amaziga agaali gakaaba okuva mu nsonda z'ensi. Abantu okwongera
okunyumya ebizibu byabwe, okubyabya ne bajja ku mutima gwabwe n'ebirala. Nafuna amasimu mangi, mwaga amasimu ge nafuna mwe mwajjira essimu yaŋŋamba nti Metanikirwa Bongo twetwagala kunominatinga nnyimba zo zino ebbiri, olwa Sorry Mama n'olwa Mama Nsabira nga best inspirational songs of the year. Nengamba wo Mukama mulungi mukikole, niwanga nti nedda twetwagalira kuwa award ya Mama Nsabira ne twetwagala otuweeyo akasente ogule ne table. Akasente ke bansaba kali mu miliyoni n'okwambuka waggulu, ne table yali mu miliyoni n'okwambuka waggulu. Nti bona akikola ekyo gogenda kujja otule butuuzi wali awadi tugikuwe. Siriikirira nebuuza nti ddala engule z'ensi zigirako ekyo. Nali manyi nti bwe mba nyimbye oluyimba lwange nga lukola amakulu ddala nga mulwabyemu ensa, nali sina ate lusasulira mutango na gumu mulala gwakulutukira nga ezimu kuzisinza omwaka ogwo. Byamalamu amaanyi era bwentyo ne mbaga nti nedda sobola kugula ngule yansi n'emu kuba sikikiririzaamu. Ne bankubira amasimu bwe balaba nga ŋŋanyo kibaayi ng'olina ŋŋayo era ggwe olifanga mujega tolifuna. Namba weewaawo nabijjaamu essuubi era nalanga okuyimba music wange, kwongera okuinspiring ensi yange, okubira ddala music eyanyweza abantu n'okukyusa mindsets zaabwe. Nali mmanyi nti engule bwe zityo ze zisinga, naye nakimanya luvannyuma nti nedda eziva mu ggulu ze zisinga. Engule ewe yagaana ey'ensi, Katonda yampa engule ezisinga. Yakumpa ggwe, azampa abantu abalungi mulamu bwange, abantu abanyambye okutuukiriza ebirooto byaffe, ebigendererwa byaffe n'ebirooto byange. Oli wa ttendo, gwe mwana Katonda ali eyandaba, era ekyo nkyogera buli kadde nti weebale kuba mukwano gwaffe mulungi. Tuzze tutambuza obuweereza buno Larabon Charity Foundation nga tuyimirira ku music waffe n'ebirooto byaffe byasooka, naye tuzze tweyazika amaanyi ga mukwano gwaffe yasooka otukyalirako wano SB4 naffe okusaasaanira ensi. Tutambudde paka bwe tugambye nti nedda ekimala wano we twawumuliza obuweereza bwa Katonda. Weewaawo katubujjewo nate oluvannyuma okulyera eddoboozi eddala eppya munda muffe tubutwale we yatutegekera okubutwala. Kamengo twamufuna, Kamengo twamugula, tegaali magezi gaffe, Mukama ye yamutuwa. Tekyali kisa kyaffe, tekyali kibalo kyaffe, Mukama ye yabibala. Mu nsi eyo gye twatuukamu twawulira ddala nga tusobola okukalawo ewaka. Abaana 150 n'abasukkamu be tuyina wano ku baana 150 sibaddeko bakyala bakadde n'abalala nedda, n'abano bajja balirirwe nedda. Be tuyina wano nze nsuubira kyekiseera tubatwale mu kifo kwe bagenda okuteekebwa mu nteekateeka esingako eya wano, okubawa Mukama, okubawa amasomero, essomero kwe twateeka essira nti omuntu bw'oba omukwatiddeko nga Katonda akuyiseemu omukwatirako, ekisa ky'olina osooka okusaba kya kumuwa education na Katonda, ebirala byonna bijja luvannyuma. Bwe yatuweeka Mmengo twafuna ekirooto nga nti nedda engeri gye tufunye wano kakati tusobola nozimbawo essomero n'ebiba lya 205 tusobola ozimbawo n'essinzizo, abaana bano ne bongera okumanya Katonda watali kusosola madiini gonna, netubawa ne education. Lumu nagula omupiira wano, kyanuma nnyo
abaana bange wano bagukubamu ennaku 2 nga kukyali mupya ne baguwamba baguba ne okuba emmoloka y'omuntu ngamba tulifuna ewagazi obwana bwange buno ne bukuba ku mupiira twebaza Mukama yatuweeka Mmengo tulikolayo n'akasaayi okusobola okuzannyira. Let my people go a campaign. Leka abaana bange bagende bansinze, leka abaana bange bagende bakyuse kina batonderwa okusinziira, leka abaana bange bagende wansi wa umbrella the 40 days of Exodus. Naku 40 ag'abaana ba Isirayiri ge baali balina okukozesa otukamusa ensuubize gaagaana lwa butakkiriza butawa kitiibwa Katonda waabwe na bannabbi baabwe. Bali balina otambulira ennaku 40 batambulirayo emyaka 4. Awo noffe nga Bongo Charity Foundation twagambira nti nedda tulina kukozesa ziri 40 ge bali balina okukozesa tutuuke mu nsi ensuubize y'eka Mmengo. Twajja ne campaign eno wansi w'omutima ogugamba nti nedda ekimala Makindye katumusiibule atubuzeebuze atutunze gy'oli ebirota bishapeninze ne kati kiseera tugende ku sepulingi esingako okuwana obunene tulye ensi. Owana bwe tujja ku street tukuŋŋaanyiza wano ne wano omunyigo gususse wafunda environment y'e Makindye buli omu agimanyi tetugyevuma naye n'ebizibu byayo wadde ng'erina ebirungi byayo still tetujja concentratinga ku negativity n'emu. Katulabe omubisi gw'enjuki oguli mu kino. Twagala tuzimbe ekifo abaana b'okungulu tujja ku street mumba taliva mangu kuddayo ku street paka nga bamaze okuterera obwongo. Twagala tuzimbe ekifo bannaffe bangi nnyo abawagizi baffe abatambudde naffe from the word go basobola nabo okubaako n'engeri gye beewogoma mu kko. Lwaki nafuna eddoboozi erigamba nti bannaffe bangi abankubira amasimu nga bamuntu atandika nabo obuweereza buno naga nti munnange ndi stranded buli kimu kyaggwawo sente ze nali ntereka baazibba sina wakudda n'okoma kumusaasira ga nti nedda n'eka Mmengo twagala ng'ogyeko rehabilitation center y'obwana buno foundation twagala tuzimbewo ne rooms nga 3 oba 2 ez'abannaffe bwe batyo. Ndi stranded noonyawo embeera wiiki noonyawo embeera omwezi noonyawo embeera ennaku 3 neeyongereyo. Twagala nabo tubaloozeeko mu Mmengo. Twagala tuzimbe Mmengo ng'ensi n'ensi egenda kuŋŋaanira eka Mmengo eyerolere Mmengo wadde engeri bateggwa amalojjo naye twagala ensi ejjeeyimbe nti Katonda waffe munene. Tuyiseemu bingi nnyo okutuuka wano naye lyessanyu lyaffe kubanga bwe tuba tubiyiseemu kitegeeza ni Katonda atwagala nnyo ekitenkanika era gye tuli abadde wa ttendo nnyo buli kadde. Omwagizi wange azanyumirwa music wange azanyumirwa enjiri gye tubuulira nga tuyita ku MRive ne ku platforms endala zonna ke kaseera oveeyo tukwatireko. Twegadde kuli eddoboozi eryasooka eryantunda eriggwe lumwemu yawedde okuyiwa enkokoto lumu endala bali mugiyiwa mu ttaka nayo bagiyiwa enkokoto. Kino bwe kinaavaawo tudde ku kya plasta munda. Main building ebadde yeetaaga $7,000,000 kaakano tekyetaaga $7,000,000. Twetaaga $6,280,800 ng'oggyeko $9,720,000. Toyi ekyaliwo ya $3,500,000. Tetunnagikwatako kasooke tulye wano bwe tunamala okuba plasta munda tudde ku toyi. Tumanye nti wali tuli safe kati tutandika okuyiriba toyi. Oyinza okuba ng'oli omwana wa Katonda ogamba kituufu by'oyogedde bikoledde ddala amakulu nga biva mu kamwako ebbanga lyonna lyenkulabidde tondisappointing ako tomalanga mu maanyi kyokoze kyakumpa maanyi nakwongera kuloota. Kambeeko ne kimu eky'ekkumi ekyensi kyentoola. Kasawo ka seminti kagula $3,100,000, emmoloka y'omusenyu $9,000,
ey'amayinja emitwalo 16 soga nti nedda nze kankwate wano oba kankizingeko kyonna nkisobola tugenda kuva wano tugende e Kamengo naye amaanyi agenda otujja wano gagenda tukomyawo ate tuli ekibwa tukimalewo bingi tulina otuukiriza naye tewali agenda kutuukiriza kintu na kimu nsi muno ng'ali omu tulina kuba kiganda omuwagizi wange azangoberera episode zino nzikuweereza gwagambye nti nedda ebbanga lyonna ennyimba z'oyimbye amaloboozi goyisiza ku buzindaalo bw'enjawulo bikoze amakulu mu nda yange mbadde nsaba gwe obeyo tukwatireko kino tukisobola tukikoze ebbanga era yebadde emmere gye tulya twebaza Mukama olw'ekisa kyatutaddeko obuvunaanyizibwa bwatuwadde naye waggulu wa byonna n'omwoyo gw'amagezi gwatuwadde ffe baani bawadde ku mikwano egigendako e Bulaaya ejja wano ne Bunaayira ffe baani abaali batwagalwa baabiseeko ka cream k'okwagalwa tulinnyeewo ne batutendereza ne tutwalawo ne tulyawo bwe tuvuddeyo basigadde batwogerako naye nga waggulu wa bino batwogerako biweesa Katonda ekitiibwa banga libadde ddene nga tutambula wano we tuli tukyatambulira ddala naye ku nkomerero ya byonna Katonda waffe agenda tuwanguza tukolerera ffenna nsi eyo mpya gye tuliragamu wadde nga ebirigitamini nga we tulituula bivira ddala mwene ensi ekimu kyo eky'ekkumi ekyensoso okikwata nogaa nti nedda kambakwatireko nekino kikikole twebaza abantu abatukwatiddeko sofa mukyala Josephine atuwadde omutwalo gumu 10 mukyala Linda atuwadde emitwalo 10 mukyala Damali atuwadde omutwalo gumu 10 Planet Beauty World yono omukozi wa bizigo Kafuru atuwadde emitwalo 10 Ade atuwadde emitwalo 25 ne Mama Grace natuwe emitwalo 5 gye emitwalo 97 mu 12 tugenda kubikola nze ngenda kubirabako era tugenda kusomesa abantu kyenkyukakyuka teetaaga kinene determination ate okuyamba si kwa bbeeyi bino ebintu tusobola obikola paka wano nga tetulina muzungu n'omu yali atwaddeko wadde n'ekikumi nedda tetulina dona n'omu nedda nti simanya avudde London simanya avudde Dubai simanya n'omukyota muzungu nnyo simanya nedda abaana ba kintu n'abaana ba Nambi bebatusoboseza ovuga ekintu kino paka wano we tuli osobola okuba omuzungu w'ekyalo kyo teweenyoomanga olw'okuba oli muddugavu obuddugavu zaabu teweenyoomanga olw'okuba oli mumpi nnyo oli mutini nnyo yenjiri gye twajja okubuulira nga bwe baagala bwe tutendereza okwagala naffe abaana ba kintu n'abannambi bwe tusobola ddala okwagala abantu b'ensi yaffe kwayiwa emmere kasasiro lwaki osaasira ab'Ekaramoja abasula enjala ne bagisiiba nga gweyo giwa kasasiro banaye Katonda abasaasire osobola okubasaasira kuba ayita mu ffe lwaki okubira bakyerupa omulanga bagende Ekaramoja ng'emmere ogiyiwa gwalina engoye 5 lwaki osekerera munno ayita obute era n'omukudaalira nti awo singa afuna abazungu ne bamuyamba ajja kwambala ebyo nno bijja kututwala mu Geyeena era bijja siba enkulaakulana yaffe tulina obusobozi obuyamba bannaffe yasi tukusalawo na kugula kabokisi akali munda mu mutima gwaffe ke bayita kwagala Mukama yeebale ekisa kituwadde yeebale obulamu abutuwadde naye ate yeebale nnyo eyakutuwa